walo yajanaga bishopu kati ebintu sibyangu wandifunyeyo lidika wanga ugenda n'ogamba abantu batemala ettaka bakubala ettaka kakati abantu abo balani kulamba batemu wetaagako security era kakati lidika ekulemberengamu inagamba mama kigamba tebiwe papala nyo nze ndi muntu wenangwa lokomani kitiibwa kya Yesu kimalako obukuumi buli mwani mu Yesu kababulire Kristo yekka yasobola okutukuuma Katonda yekka yasobola okukusaabuza obulabe bwo Katonda yekka yakutaddeko obusubi okulaba ng'okyaliwo kyatambula kubanga waliwo n'ebirala bingi ebiteetaaga n'otayinza kukuuma namundu oba nabakanyama oba naki naye ekisa kya Katonda nekikuuma emisana n'ekiro. Amina. Abantu bano balabanga tebalisetuwa betaaga okukuumibwa abagamba kiri kimu kyokka mulindirira omwana bwalijja n'obukuumi oliba nabwo. Mukwano gwange mutegeeza okubeerawo kw'ekisa kya Katonda kubanga akukuuma n'akutambuza waliwo omukwano gwange wano yakomokanga n'agenda aluwa n'agenda eyo oluusi atambula kiro tinatuuse mukaaga tikulikayo sebo naye waliwo akutambuza n'akukuuma n'akutwala mu ngendo ennyimpi naki n'empala naye okusinga byonna oluganda gy'emirembe waliwo ekyo tasobola kugula walala ate si toyinza okweteekako abakuumi balungi beetaagisa babeerawo kubanga n'abefujjo gye bali naye waliwo ekyo ekikisinga byonna emirembe gyotegesunga kiti ojja kugijja kyonna kyogenda kulya ogifune. Omulabizi w'emikono Enos Kito Kagodo asabye ebitongole by'okwerinda okukomya okutulugunya abantu abeesimbyewo wamu n'okubatangira obutagenda kuba nkuŋŋaana mu bifo eyo gye balina okugenda okukunga obuwagizi okuva eri abalonzi. Agamba kano akaseera okulaba ng'ebitongole by'okwerinda bikuuma emirembe okulaba nga bikuuma abagenda okunoonya kakuyege n'abalonzi baba bagenda okunoonyamu obulu. N'agamba kyennyamiza nnyo okulaba nga Krismasi eno etuuse ebitongole by'okwerinda biri mu kutulugunya n'okukuba emiggo abantu. Obuteryaza amaanya mugende mulonde mugende mukole ki mulonde abula kyentusaamu mukozese omukisa gwammwe mulonde busobozi temulonda birala muwulidde bannaye kubanga mukozi omusaba kubanga abasala nolonda mubanga atalonda mukozese omukisa gwammwe bannaye mugende mulonda abakulembeze bimamu naawe tubeera nga atalina bwongo ekinaalya kyenaalonda kozesa omukisa tekitabisawo okuvuganya abateesalira mulonde gwe ng'omuntu yimirira olabe ani anaagatta omuwendo ku nsi yo ku kitundu kyo ku kanisayo ku ggwanga lyo mbasaba mulonde busobozi kubanga ogwo omukisa Mukama agutuwadde Mukama abuleese tiwaliwo okulonda n'abantu musaasire naye
naddala abantu abakumu mumanyi nnyo okweganya, mumanyi nnyo okwesaasira. Kati gwe taata maama gw'otalonda oba olyazaamanyiza eggwanga lyo n'obuvunaanyizibwa bwe batukoze ng'omuntu omukulu kubeere kyakulabirako, ate era muŋŋamye bulungi n'abatiini baffe okukola ekisaanyizo. Ebyo tekiwedde ekyokulonda Kagodo olw'ekisa kya Katonda omulabizi obulabizi bw'emikono w'okutaano. Twebaza Katonda atuusizza ku mazaalibwa ga Mukama waffe gano ag'omwaka 2025. Ekigambo ekikulu byonna, Yesu yajja olw'okutereeza, Yesu yajja olw'okutuwa emirembe, Yesu yajja okutujja mu nnaku ne mu kulumizibwa okutali kumu mu nsi eno. Era kyava abeera essanyu lyaffe, emirembe gyaffe n'okwagala kwaffe. Kale nno nsaba abantu bajaguze naye nga balina ekigendererwa ekyayita Mukama waffe. Ate Yesu azaaliddwa mu biro nga ate tuli mu nteekateeka ez'okulonda abakulembeze. Njala kwegayira ekisa kya Katonda kitukulembere, akalulu kaffe kano katambule bulungi nga bwe kaatandika. Makkati wano wabaddewooko ebikolwa ebitanyumye nga okuziyiza abagenda ku kampeyini ate n'emiggo. Tusaba abakuumaddembe baleme kuvumaganya bitongole byabwe nga bakuba abantu nga bakuba ente, babeere n'emirembe, abantu basobole okutuuka we baagala okusinkanira abakulembeze baabwe. Ate nkubiriza abantu balonde bulungi. Kibayita okulonda kitegeeza kusunsulamu. Temumala galonda buli eyeesimbyewo, mukebere abantu abanaagatta omuwendo ku bitundu byaffe. Nange njagala kubagamba okulonda kuyamba mulonzi. Muleme kuleeta abantu banoonya mirimu, banoonya sitatasi nga nabo beeremerera dda. Njagala kubasaba mulonde abantu abanaagatta Kagodo okwogera bino abadde akulembeddemu okusaba mulabizi bw'emikono obadde ku St. Philip Andrews Cathedral esangwa mu kibuga ky'Emukono, era nga muno alina obubaka bungi nnyo mu kubuulira kwe byakoonyeeko okulaba nga abakristaayo beenyweza mu kukkiriza nga tukuza amazala ga Kristo ogw'omwaka guno 2025, era tukuleetedde byonna ebibadde mu kusaba kuno. Ebyo byonna Bishop Kagodo byayogeddeko.
omwana agenda kuzaalibwa. Haleluya. Nabbi alanga abakubye mu ngalo mwebale mukubire ddala. Njagala oteekewo mbeera wali otuuseeko n'obala embeera zetwogera ndi ku kisenge ndi mu masaŋŋanzira ndi mu kugamba embeera eyo eyali ku baana ba Isirayiri beeserekemu nga tikyalina ekitiibwa kyakyo nga kiweddemu essuubi abantu bakola ne baagala n'abakulembera nga tebabafuddeeko abantu nga bajjudde embeera efaana bwekyo. Nabbi ajja n'amawulire n'abagamba amawulire tewali ku nsi kuno agenda bakyusiza ekyo, tewali agenda kujja kubanunula, naye mukkirize nti ebiro paawo kaaga omwana agenda kuzaalibwa, oyo alizaalibwa yagenda okubanunula. Njagala kusoma ennyiriri zino ntono ate ndyoke tugende mu maaso. Njagala kusoma olulyo olwokuna na kansala oba mu Luganda kyeki profesa abudaabuda mubusibusi ono agenda kubeerawo okusisinkana abasomeddwa abeeko nekyabagamba kubanga kansala w'omuntu abudaabuda ayisinkana omuntu ng'ali mu matikka naye n'amuyamba okufuna engeri y'okuva mu matikka mu ngeri etali ya bulijjo. Kakati abooluganda amakulu g'ebigambo abinyonyola nga bagamba nti abantu bano bagenda kufuna gye badda balina okuba ku kaama, balina okutegeeza ebyabwe. Bw'aliba azaaliddwa alibeera kiddukiro, oyo ye yazaalibwa olunaku luno baali omitwalo gyali. Abantu bangi mu nsi muno oyinza n'okunoonya bw'abuulira ku kyayitamu nga taliiwo, kubanga ate abantu ba lugambo. Omuntu ayinza okuba nekyayitamu nga kimwokya naye anoonya bw'anaagabanako naye ng'abantu basunzi, kubanga abantu abasinga basunga busunzi. Oli akuba ebbulu n'akigulumiza nnyo n'agamba bannange mulaba makooti naye maama omusajja kyayitamu kiyitirivu nnyo ne bakungiriza. Tokungirizanga nnyo muno kyayitamu. Katonda akutaddewo okukozesa nga kansala, omuntu ayagala kukuzaamu maanyi naye kale abantu kabagaane waliwo abudaabuda eyazaalibwa. Ensi eno tekukabyanga masiga nti bakuleseewo, waliwo eyazaalibwa atalekaawo bantu be. Abantu bano tebaali balika mu mikwano gyabwe. Kakati ndikabagamba mweraliikirira ki? Muve ku bantu, waliwo okutegeera, waliwo okumanya, waliwo omusumba oyo agenda kuyimirira nga oli aliyimirira. Bayibuli bweyogedde mukwano gwange njagala kusaba maanyi mu bigambo byonna, oba mu nyumba yo, oba mu famire yo, oba mu bantu bonna. Olaba ennaku zino n'abazadde balekawo abaana. Ennaku zino kakati gyenera nyooma bulungi n'abazadde. Abazadde bonna bagwamu obuvunaanyizibwa mwabe ekibuga mwesimbi munyemujje mutambulirako nange eyo masiko gye tulaga mwebaze mwekubireko mu ngalo nekekulaga nagenda musolo biri mukedere nesanga omwana ekyeni kyebise ku kisige n'okukwata ekiri tokalakatakira ekyeni nembuza omwana takalemanga gyali tigyebali tibakola ki tibavuba naye taata anywa mwenge maama yayiyayiyako nosanga omwana maama ne taata webali ng'akutta obuso atunze esaati agandogamba bannange omwana nga okwoza mutawaana naye abazadde bakola ki yebali obuvunaanyizibwa bwafa bagwawo. Njagala kumasa bumaanyi abooluganda wange tuyitamu buli muntu naye waliwo abudaabuda, waliwo azaamu amaanyi, waliwo yeetegese okuba naffe mu bigambo byonna. Mu luzungu bagamba a wonderful cancer. Amiina. Oyo bwe baagaliza embiro bino nebonookaaba ne gagwa mu kiwunkunki mu nkompe oba okaaba bakirikaabirangwa oyo naye okusinga byonna atubadde ekisa aliyimirira kunyonga okuna tugambi. Ensonga ey'okubiri, abantu bano baali babuliddwa emirembe tereka okubagamba naye okumwenge naye omwenge okunywa osanyuka omaliriza kukubyekubye wendibadde otegerera ne kukwongerako doozi ya hangover n'olwokuba
Bosi ya mumanyi bamusanza jemwe sachi yeti so buku zemeza okenda na kunoka katanda tanda kola chi yakumeta yangala yakumekereza mazinga akaba yakabye nakirire kibuka kulobo sinonyo musajja wa wali wanabula wetegere ya cyari cyo nzakulia kwacho nzakubwa no kuna mirembe niyo banange muyimbi yayimba temirembe jaffe giri mwani emirembe jaffe giri mwani Yesu ate kirina muwendo kwenza kikata ekirala abantu bano kyebali bayitamu bo essubi yali babibawaddeko ey'obununusi deliverance kwonyesebwa kubanga balaba ensinga ebasiiga ensinga ebatulugunya ne bagamba fetuwete era basuubizibwa n'okugizibwawo basuubiribwa okusumululwa okuteebwa mu kuva mu bufuge bwonna obwensi teranya okuyigiriza abafumbo bano ne bagamba nti banange emirundi mingi ennaku zino abantu beekosa abantu beetulugunya abantu beekuba abasajja n'abakazi bakuba ekyenakwamu kyebakola kugenda balo kufuwa mingi afuwe mingi namera nedooku twali kikyuseeko inafuwe mingi namanyo negasirira nemwana gibabuka nemwana gisombola ayagala kukyusa mbeera naye ebikola ki nebagamba nti bweraba ani akuzitoyeredde Katonda yatuwa ekisa ekyokusumula abawambe kubanga abasinga bakola bakola kubanga bawambibwa dda waliwo eyadde okubba okutta n'okuzikiriza oyo akola emisana n'ekiro Yakobo yakwogerako nti atambula awuluguma alina empologomero yakwekola ki bwenerya naye amaanyi gaffe galimu ono Yesu yasobola okusumula abo abawambibwa era emirundi mingi bamuganda basaba bona bwamubanga saasira busaasire niye musimbe emikono saba abamu mulikaaba oliwonaabo mulituusa saba budde bumeka bwewaddeyo n'osimba ku musajja w'oyo emikono n'omugamba kitange omusabira omukyuseeko sebo embalira zino kale Yesu yalinayo ebintu ebikola kano biitingi yasobola okussa olinayo n'agamba nange simanyi kumanya waba omusajja omumba bamukwata n'omukyala kale bamugamba ati okombe yalinga mukyalawo nono kakati watinyeyo ki n'agamba nange saali tegedde bukedde kakabirira abantu bakibambala amazzi yesanga yafuzeeyo omuntu mwana tenatebala ojja kumuwa okutyako Katonda yebindi byamukoze eki akakuba kukola n'okumanya nga tibamanyanga akitukira kiwedde niye waliwo ekisa Katonda kyakuwadde mikono kusaba abantu bano Katonda abasuubiza nti no lyalijja n'okubasumulula alibasumulula mu bibi byammwe ate ne mubuwange bwonna oba okujigirizibwa obwa sitaani nabo bonna obabajigiriza aleluya kumukkiriza ekisemberayo ddala ekitiibwa kya Isirayiri kyali kifu ekitiibwa kya Isirayiri kali kyamanyiddwa n'okutebereze lino oggwanga lya Katonda naye ne bayita ab'Obwasuli baali basamize nga tamanyi Katonda kati baleeta efuga bbiri lyabwe lyonna ne bayiteeka ku Isirayiri ekitiibwa kya Katonda kyonna nekifa abasigalamu abakkiriza ne bawulira okulumwa teebereza akaali amaka nga gafuuse ekifulukwa teebereza yali omwami gafuuse ekitulu eyali omukyala naye seeta abakyala beseeta bamusanyusa bw'omwanjula kyono ye mukyala kajja ng'ayimirira ng'agamba oyogedde ekituufu era nze ndikukomulwa abakyala baduka beewulira omukyala yazibanga nasika obugundi buno nga yekka yaliwo bwati ensinga emututte kakyalinye omusanga gw'obwebiyazeera luguudo nogamba ekitiibwa ky'omukyala omukyala eyali maama nga takyali maama n'abaana ekitiibwa kyabwe kyali kiweddewo kyonna nga kivudde abasigalamu nga bakaaba amaziga Yesu abaga
n'ekitiibwa kigenda kukomawo. Yerusaalemi eyasooka egenda kuddawo, ebika ebyamenyeka bigenda kuzimbibwa, kubanga omusumba omukulu agenda kujja kufuka. Mweteeketeeke, mwetesitesi, ye bw'alijja alikomyawo ekitiibwa. Njagala okwesaba nga mmaliriza mikwano gyange. Omwana atuzaaliddwa ffe, Yokaana bw'aluka bw'ayogedde. Omwana tazaaliddwa mulala. Olw'omuganda weebuusa ku ki? Kitiibwa kye kifudde mu nnyumba y'omumaka mu famire y'omu mulimu gwo. Ab'oluganda omwana atuzaaliddwa ffe. Olwo bw'ajja gye tuli, bwe tumusembeza bw'abeera mu ffe, tosigala kyekimu, ye Katonda yekka asobola okugattako omuwendo. Abalala bagusaka baguse, naye mu Kristo Yesu munnange oli mwana wa Muma, oli wa kitiibwa, oli munene, oli mukulu. Ekyo kyekyaleeta Kristo mu nsi, akomyewo n'ekitiibwa ekyo ekyali kifudde. Njagala kubayita omwana atuzaaliddwa ffe. Luka bw'ayogedde omwana ow'omulenzi oyo Emmanuel, era kitegeeza anaaba Katonda anaabanga naffe, naye ali naawe. Ekitiibwa kye kikyali mu ggwe, kiri nawe. Njagala kubasaba oluganda, bwe kibaako bwe kyagwa, akomyawo ekitiibwa kyo, akomyewo okulabisibwa mu ggwe ne ku nkomerero ebirala byonna byobirigenda. Ate kinsanyusa si kitiibwa kyokka, naye nabino byenjogeddeko, omuli obulamu, emirembe n'obulamu obutakola ki? Obutakolawo. Abalwadde busuubi, n'essuubi alikomyawo. Abalwaddemu amaanyi, Yesu gali maanyi gaabwe. Saba ekisa kya Katonda kikuume mu byonna atuze mu kifo kye. Omwana atuzaaliddwa ffe, si wabwe. Kino ekitugenda okukkiriza, ekitugenda okulokola, kubanga teyajja kwa kirala kyonna wabula okulokola gwe nange. Kyokka tutebe mu kitiibwa kye ekimugwana. Mukama alonde owekisa bw'osiimye okutuliisa bwenno buno obutukuvu omubiri n'omusaayi by'omwana wo. Webale tulaba nga tuli baana ddala abakatibwa Mukama omubiri w'omwana wo. Era webala Yesu olw'ekisa kyo okukwagala kwo, kubanga wafa olw'okutununula, wafa olw'okutukomezaawo. Mukama ekitiibwa kyo ekyo Sitaani kye yali abbye. Webale bwe yazaalibwa kubeera essuubi lyaffe, amaanyi gaffe, obulamu bwaffe, emirembe gyaffe era essanyu lyaffe. Kale oyongere okutuweerera ddala mu ffe, tutambule naawe mu byonna bye tunaayogera, tunaakola bye tunaabeerangamu. Okwebwemu ekitiibwa n'entende ennaku zonna mu Kristo Yesu Mukama waffe. Njagala kubawa emikono gya Katonda, kubanga nnyinza obutatuuka ku nsonga yo, naye ng'omanyi wa Yesu wakusanze, wa oyagala anunule, wa oyagala atuule. Kitiibwa kyoyagala okulaba mu bulamu bwo, mu maka go, mu famire yo, mu baana bo, mu bantu bo. Wa oyagala okulabira omukisa gwo, kubanga omukisa gwa Katonda teguziyizibwa ate teguliiko kkomo. Njagala nyogereyo ebigambo ebyo byowulira ku mmeme eyo. Njagala kusuubiza nti ono eyazaalibwa alina amatu awulira, alaba byonna by'oyitamu, era abisobola. Ono yekka yasobola okugattako omuwendo. Ikkirizanga olw'ensonga gy'owaayo. Webale Yesu. Kale n'emirembe gya Katonda kitaffe, omwana mumutukuvu, saba gikke ku bulamu bwammwe mikwano gyange. Era mikwano gya Katonda abawa emirembe ensi gyetayinza kubawa, era bajjako byonna Sitaani n'asindika okubabbako emirembe, abawa emirembe. Era si gye gyokka, saba Mukama agule eggulu, abayiire omukisa gumu ku gumu, era ng'obala ng'ayongerako Mukama aguwa omukisa. Buli muntu okusaba n'okulalako omutima gwe guli. Ate omukisa ogunaakulondoola guwona olinyanga Mukama wanaakusimbanga olabirawo omukisa, oba mu kibuga oba mu kyalo okusabira omukisa. Mukisa gwa Katonda kitaffe omwana mutukuvu gubeerenga namwe bulijjo. Bulema okubavaako mu linnya lya Yesu Kristo Mukama.